Omuyimbi Alien Skin wuuno esayidi eno omwana we ali mukuba actually oba ebadde vidiyo gy'abadde amukwata. Nze naawe byengenda okubeera nga nkulagako mu maaso awo kw'ossa ate Pallaso ayogeza abantu obwama oluvannyuma munnange ate olw'okwegatta ku kibiina ekya NUP. Byengenda okubeera nga nkuyitirayitiramuko awo oba nga nkulagakoko embeera nga bw'eyimiridde munnange ate ku muyimbi Pallaso. Ku sayidi y'emu ngenda kubeera nga nkulagakoko ne ku King Saha akyetaagira ddala munnange ate essaala. Byengenda okubeera nga nkutuusakoko mu maaso awo kakasa nti nno osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo. Bamutejaminati sinzira ku Jaminati Yugi. Mu byonna nno kansooke munnange ate nkutegeezeko nti nno Alien Skin abadde sayidi eno n'abaana be naye wali oba ebadde munnange ate video shoot oba kibadde kifaananyi nga kyagezaako munnange ate omukuba nga boogezaako okulaba yonna gye biggweredde bannange. Oh my God, ekibadde wali kansooke nkakusimbe akatambi ndyoke nkomewoko maaso awo. Weebityo nno munnange ate mu katambi ako ak'omwana mulenzi munnange ate Alien kabadde kafuuse ettabbu wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok esayidi awo. Kankwongereyo ku wali naye nno Pallaso munnange akyali mu kwogeza abantu obwama esayidi eno. Pallaso nga tannaba actually kugenda ku kitebe ekya NUP yasoose kuteeka munnange ate kiwandiiko ku mukutu gwe actually yatadde ekiwandiiko ekyo ku mukutu gwe ogwa X edda ogwayitibwanga munnange ate Twitter. Naye bikyagenda mu maaso okwogeza abantu obwama wali nga boogezako okulaba Bobi Wine asanyukidde Pallaso. Katonda wange mwe lwaki Pallaso bamusanyukidde nnyo ku NUP? Ndabye Bobi Wine asituse mu ntebe n'amuwa hage ennene n'amugamba muganda wange weebale kusalawo weebale ne baganda baffe abalala tubaaniriza baleete. Bannange Bobi Wine asanyuse. Ndabye Nubian Lee n'akaaba n'amaziga mbwe sanyu lizaala amaziga n'akaaba amaziga Nubian Lee. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Pallaso agenze ku NUP ndoza wadde tebakisuubira. Abantu abamu bagambye mbumbega. Batanso bitambuza nti oyo mbega asimanyi alina ekivvulu agenda kukola ekivvulu concert biki. Bannange basanyukidde Pallaso. Bano ba Louis Rubongoya Joel Ssenyonyi bonna lire essanyu mbadde siraba nakoma liraba ku mbaga ya Zabeti. Katonda wange kati abe NUP basanyukidde Pallaso bafuutu soja. Ne Pallaso mukulu wo n'omuddawa. Tabatuusa okugoba mu mayanja famire. Ku sayidi y'emu wengwiridde ne ku kano akatambi nga boogezako okulaba. Yes, Pallaso kino kye wakoze nkiddamu. Pallaso kino ekintu kye wakoze kye bayita okuddugaza emmeeza nkiddamu. Pallaso ekintu kye wakoze kye bayita okuddugaza emmeeza. Oli musajja mugezi nnyo, otegeera nnyo, ate wabanguka. Oli mugezi. Katonda wange kino kye bayita okuddugaza emmeeza bannaaye. Naye banno baganda bo lwaki tobabuusa? Lwaki tobazuukusa bwongo bwabwe? Bwebaka nnyo ne bufuluuta ne buyingira ne yero Paris. Pallaso oli mugezi nnyo. Ne bebe kulu anaatera. Nawulidde ag'omu nkuuwo nti nno ayagala kuddukayo agende mu bavubuka bategeera. Awulira gy'ali tateredde akaliro kamusitudde. Pallaso oli musajja mugezi nnyo.
ngenda nakukyalirako sitera kukyala bwino ku mmeeza naye ngenda kukukyalirako Palaso sikulimba bano bali YouTube babeera bankubira essimu. So bibyo ebikyagenda mu maaso mwena nga te ku muyimbi Palaso nja kubanga nkuwa update yonna enaafaayo eside eyo. Nkwongeddeyoko wali ne King Saha mukyekinzeeko. King Saha akyagenda mu maaso okubeera nga afuna treatment naye nga amawulire ageeyongera mwena nga te okuvaayo tegannalaga wali nti nno oba kyekimuluma naye nga actually abantu naddala abawagizi be bo bali mu kulaba mwena nga te obutambi obugenda mu maaso mwena nga te okusaasaana nga bulaga nti nno omuyimbi waabwe ali mwena nga te mu ddwaliro. Naye nno actually yeetaaga essaala era nga wali actually ndabyekokko funyeekokko ku information ne bagamba nti nno ajja kubeera mwena nga te bulungi. Ali mu ddwaliro. Byebyo nno munnange era nga bw'olabye mu katambi akantu kabadde kamusiiwa mwonna nga te akayiso ke bamukubye nga bw'ogezaako okulaba ku mukono mu katambi ako. Omwana mulenzi mwonna nga te King Saha nkugambye nti nno akyagenda mu maaso okubeera ng'akyafuna mwonna nga te treatment. Bwe nti nno mwonna nga te bwe nkoze kakasa nti nno osubscribinga gwe kasita obeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna bitulekere tujja kubeera nga tukuwa update yonna enaaba etusseewo eside eyo. Kakati nno ngenda kubeera nga nkomawo mu maaso awo n'ebirala.